Aina katabanya akambala bwekimita kufa watokanye katakaganye polisi oyo munjekewa la ebiseera nga bankutte mwaliwa ebiseera kingi yaliwo mu budde obwo Allah w'amaanyi mwana naye tubategeeza nti ate bitandika butandisi bitandika ki butandisi teri kukola ki kuzikija omanya kati kujja kubitafuta kukuta kusupu yamazi kunywa ku mazi bulamu ku otegete teri agambayo kyakabinya mwana yasinga bagamba nti obusibe bumala ne buggwa endidi bumala ne buggwa era essaawa kakati wetwogera mwana mulenzi Madubala alya butaala ateereddwa era olwamaze okuteebwa bw'ati nanoonya mukwano gwe King Saha ndowooza nga bw'obalaba mu katambi awo tulabe akikena tuwe details. Mu mawulire ge tuyinawo Madubala bamutadde wuliriza bulungi mu mawulire ge tuyinawo Madubala bamutadde abadde agenda kuweza emyaka 2 mu kkomera wabula bw'ateereddwa agenze straight ewa King Saha yagamba King Saha yasinze okumubeererawo mu mbeera y'ekkomera. Madubala ateereddwa erinnya ly'omu maaso lyo taliina tetumanyi lyagenda litya wabula erinnya ly'omu maaso taliina bw'aseka bw'ati ebyadde olabira ddala nga smile erinamu missing letters. Kulikayo akwakaliza ekkomera akwagaliza ntaana yasinga w'owulidde munnange ate awo nyongereko ki naye nga amawulire gessanyu oba malungi gali nti ateereddwa ebbanga libadde lyekulungudde era nnono tubadde tumanyi nti twalituuka ne mu kulonda ng'akyali mabega w'emitayimbwa naye mukama mulungi nti asobodde okuba nga ate yes ateebwa. Sina kye ngenda okwongerako ebisingako naye nga byonna mubirabye era nti buteereddwa bw'ati nagende ewa King Saha katambi wali kali kensoose okuba nga mbateera waawo. Ndeke era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo eno yo Miranga Nabiwoowe omukyala wuno nga Kadaama naye agamba mbu waliwo boyfriend wabadde asindikira ssente naye munnange ng'omanya ebintu by'akasente si byangu kirabika yamukubiddeyo naye alajjana. Genze Maria banange nsaba buyambi bwammwe kyekindeese wano ku live ewa masanyu banange nsaba buyambi bwammwe ninaggayi bwe mbadde mpeereza ssente zange abadde boyfriend wange tumaze omwaka mulamba mbadde muweereza ssente zange ziringa milioni 15 nakomyewo ggulo bantisse nabutisi era bwe nakomyewo Moses Pickup ye yampikinze ku kisaawe naye mugamba Moses nfunirawo ngenda okusula ngaggayo amazimu tagakwata Moses nafunirawo ngenda okusula afuna omukisa mukubira amazimu tagakwata abami mbegayiridde muntaase mbegayiridde kyekindeese w'amasanyu mbegayiridde nsaba buyambi bwammwe mbegayiridde nsaba muntaase amanya ge ye Selector Shabani mbegayiridde muntaase buli omu amumanyi mumumanyi kuba ali ku buli wamu buli social media yonna akubye ennyimba nyingi akoleta abayimbi ennyimba nyingi bamuyita Selector Shabani banaye mbegayiridde muntaase sirina kyakukola mbegayiridde nsaba buyambi bwammwe buli omu ajambe nga bw'asobola buli omu ajambe kyasobola kyekindeese w'amasanyu sirina wadde sirikiyo ekikubi mbegayiridde muntaase. Nange ba boyfriend bafuuka ba boyfriend kati gwogenda eri n'okola osindikire boyfriend yo gw'osindikira eno apepeya n'abakyala balala egyo gye Miranga gy'owulira ate nga tukyali ku bintu by'aba boyfriend omwana awaanye Eddie Kenzo okwagalanya Mutoolo agambye nti bannange tetuganye Eddie Kenzo yali ne Rema naye tetwalaba bintu bino bye tulaba ng'akola ne Nyamutoolo. Walayi kino sikirabangako naye ng'ate kyekituufu watanga Eddie Kenzo yali tayagala Rema Namakula nga Rema yali ayagala Eddie Kenzo simulabangako ng'ali ne Rema nga wali ne Nyamutoolo kati buddeyo
ate waliwo olutalo olugenda mu maaso wakati wa Sefco ne Hezo. Bano bali mu kwerangira ebisongovu, bali mu kwerangira okulya ebisiyaga. Gwe fudde tutali bulijjo bibi no babijjeyo. Mugata naye taata gwe weesomeramu kubanga taata we mugagga. Gwe muli banaku temulina yadde akayumba k'essubi. Oli munaku weesibasiba ku bantu ogenda okakasa abantu kino kiri mukwano nakukoowa nakumala onnyogoga ate oli mugazi ate owunya obusolo ate ofumita nakugamba gende ewasengawo bakugyeyo ekyo ekyuma ekinfumita wagaana kati oli wano yassa mani gw'omanyira gwe namukadde simanyanga kagoya genda ogoyeza eri obumana bwo nzijako omutuli gwo kazunga nkamanyira kefuula mbuka kitalo nnyo tolina kyoli gwe nzijako gwe omutuli gwo tokiddangamu n'okummanyira bakusiyagasiyaga wenawe n'olebera obusolo bunnyogoga butonya ayisi nawe ommanyire kazungazunga ebisiyaga ebikajjudde ani ate akununa busolo gwe ani ate akununa busolo Benita wali okola ki naye mwali temuguza bazungu busolo nga mwenuuna nga mwekwatirira mwekuba engalo otukira okwagala okwewaka ku mwana omuto toyina kyongamba gwe mbu toyina sina kyonkusinga yes bansuza nga ogambye bansuza naye leka bansuza eno nga sisuze eyo mu basiyazi okitegeera leka nsule eno nga sisuze mu basiyazi leka nsule eno nga sisuze mu basiyazi igwe omusiyazi bye bingi sisobola kubeera na musajja ng'akomawo ng'awunya bye emabega nga bava kulya sisobola I cannot. Era webali kungo badia. Webali. Toyina kyolagawo ku myaka gy'obaddewo. Nga ne simu gy'onvumirako nze yagikugulira. Wajja nakigwe mazi. Nzijeyo empale zo wano bazirabe wezaguba wakati. Nzijeyo empale zo bazirabe wezaguba wakati gwe. Buli kaseera amasuka n'ogaddugaza mi make-up. Gwe obuwala obuba bugubye wakati. Gwa unyo obusolo gwa nyogoga gwa wa mutuli gwa mukadde mukwano ere bubali eryekisiru gendo litwale eri gendo nywere eri aisiwo obuzibu aisi yakutuuka ku bwongo kati wenna wafuuka mulalu buli kaseera ate n'obwonvume nekirobo nkubira amasimu toddamu kuba simu yange toddamu yita ku simu ndala kunkubira nakukoowa oyina ebisiraani nali naguma mbeere naawe nkuyambe buyambi mbereko naawe kubanga nalinga nkikugamba ngenda funa omukazi gwenjagala nga mukyotala nze njagala baana beeru kanzungira kogola banjagala obwo bwana bwe wazaala obwo obuddugavu bwe wakweka mukyalo kajja kazunga nokwagala omukazi eyazaalako nalwo olutalo mukwano wazaalako ate baagaana okunyiga kati baba baagaana okunyiga weekoleko oyina omutuli gwagaziwa oyina ebyuma mu busolo ate tubadde tukyali awo nehezo nayanukula bibino Banange guys, omusiyazi azzeemu katikati nampostinga nga ndi bwerere era ali eri yeewaana nga we yakola ki nga we yanfuuyira naye ssebo njagala obabuulire ensonga lwaki ofuuwafuuwa buli ddakiika njagala ogibagambe ofuuwafuuwa kuba emabega waawotoka tewakyasiba okitegeera tewakyasiba gwe wali onzijanjabye ku bitundu by'ekyama gwavuma abawala okuvamu amasira simanyi bali batya olw'okuba ng'omboba oyagala obbanyiiza ate nga that's not even true wali onzijanjabye ku bitundu by'ekyama gwe ssebo nze saakujjanjaba eri ebbina nga baali wotola wenakomawo baali tebaakuwotola ebbina nga ne wobeera mu mmotoka weesonseka capsules mu kabina gwe nkomawo sikyayagala kuddamu kuwulira waneeno agamba mba ate Hezo oli artist you have something to lose ate simanyi silence is the best revenge ebyo saagala biwulira ffe baatuswazaswaza dda akantu newookasiriikirira wemwekyawa n'otakaddira omanyi kagala nnyo abakeegayirira abakeeguya w'otakaddira nga kakuteekako embeera gwe ssebo ekisooka sikugambangako okuvuma muntu yenna mubadde mukimanyi nga oyo omuntu wobeera naye ku live olina okumakinga his energy waba alina gwavuma olina oseka olina osupporting olina okola ki kubanga wemuva ku live nga tobikoze gwamanyi ekiddako ng'akuteekako embeera ng'akola biki okitegeera gwe nkomawo gwe ngenda banyumiza buli kimu n'obwo obusajja bwo bwonna mbuleete wano n'ebifaananyi byabo n'obulala obutali awo waka bwe mmanyi bwonna
n'abalala besimanyi oyo yakalya abasajja abawera ndooza n'ebibiri ovanga ku musajja nga niwabeera bubezi omanyi ne mikwano gyo bennyini obaswaza gwatayisa mpale awono negundi n'ayanukula era naddamu n'ayanukula omukulu Sefu nti kali hambo bwe kadde eri kakola birala kakati bulijjo nsirise zaabadde omubi kati mukwano nyongera okujjukiza nzijaako obwo obusolo bwe obunyogoga n'obwo obufulifuli bwobwo obukwekweya nzijaako ogwo omutuli gwo ogwakwawula wakati bananga olwana lulina omutuli omuntu bw'ozaalako bakunyiga oba kanakana kaggwanga ki tebakunyiga mutuli ofumiseemu bipini wenno nnyogoga obusolo gwayambala bumini gwawunya obusolo bakusiyazisiyaze buli wamu gwonawo mmanyire gwe bakozesa emaaso n'emabega kali nyini kaŋŋamba mbu nkazine mu bbina nze nzine ebbina mukwano genda eri nze tonzungirako tonfiirako si nze mugalanda w'abasajja ate tewasookera ku nzi bangi bwewayagala gye bali lwaki tobafiirako lwaki ofiira ku nzi nze nakugoba saakusiima kyakulema okutegeera mu 20 saakwagala oba ompita ki mukwano saakwagala kasa naye bakusiyaga ate nze laavu yekutta siri kwagala kati fa njogera ekindeke ki nze ndi wano ndiwokubanga mbatuusaako gonna gatambula gatrending nga waneeno mu ggwanga Uganda naye ekyebuuzibwa Sefuko lwaki buli muwala gwadeetingako oba gwabakwana oluvannyuma bamalirira bubi ate n'amwanika n'amuexposinga aba ategeeza ki naye kyewunyisa ate n'abaana b'obuwala bano aba yakakyawo oli ate omulala n'ayingira mangu ago ne weebuuza kikyo be bamanyi tuvuddeyo tugende ku nsonga za ggwanga omwami avuddeyo n'analyzing ensonga zino ez'okubanga katuli mu kalulu akatambula akagenda mu maaso era nga abakulembeze ab'enjawulo abeggwanyiza ebifo eby'enjawulo bali kubanga banoonya akalulu atunulidde n'afokasinga ku nsonga ya mukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agambye atya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuwalamusiza. Olwo embere genda mu maaso mu campaign za President Kyagulanyi. Ayogera ne bannayuganda okubasaba akalulu okumulonda mu 2026. You know, Muhoozi, if you look at his past trend ku Twitter oba ku X, ngeri gyakuba abantu emigo n'abapositinga najjamu edi mutwe n'amukuba ebifaananyi n'amupositinga n'amusalako ekirevu kye n'amupositinga n'apositinga ebifaananyi byonna ebya brutality zaakoze with all that impunity. Kati omuntu bw'atyo most of the times akola ekintu ng'akimanyi they will never be accountable at any one moment in time. That's the impunity. Sawa zino mu campaign trail tewali tiagasa akubiddwako, tewali kavuyo ka police, tewali masasi gakubiddwa, tewali kintu kyonna kiraga nti bagezaako to resisting nga we twali mu last election, we twali mu lutalo. It wasn't an election, twali mu lutalo ne batuuka mutandika okukasuka bu grenade eri ttiimu ya president. Ky'ekyuse right now tukyayina Museveni, tulina Sali Musale, tulina Muhoozi ne bonna be bakola nabo bamwesigwe gye bali, bonna gye bali. What has changed right now after 5 years? Nothing. Njagala tulowooze nnyo ki ekigenda mu maaso right now. Muhoozi's arrogance and his impunity okubanga asirise right now nga tatwitinga, tazalawa, tavuma, tamanyiira, talina kyakola kikyamu kugezaako sosonkereza President Kyagulanyi ne ttiimu ye. Njagala okiwa obudde sit back, lowoozaamu nti ono ye Muhoozi owa bulijjo, because they used all the time to tweet atimanyi tewali kigenda mutuusibwako with all the impunity. Okitegeera. So bannayuganda we have to be woke. Tulina okuba abazuukufu. Bano abasajja temugamba mbu bafunye nnyo empisa
busimanyi they are reforming bagezaako okulaga ekifaananyi ekirungi nedda bano abasiru bayinza okuba basirise batyo nga they are planning something very big and very dangerous tulina okwebereramu bafoot soldiers mwebala omulimu gwe mukola whenever I see you guys nga president alina waali mukola ka barricade ku stage wemuti nemuyimirira awo but mbadde nsaba tukyusemuko ka modus operandi mubeere mu rally naye nga muli mu bantu a couple of you can be here at the front but mubeere mu bantu be in those big crowds mubeere mu bantu be in the crowds and be on the lookout because most of the times wendaba nga tulina tutuuse bwe tugenda okukuba rally nga tustationinze nga buli omu apowa ng'olaba tawa babeera ali nga bakiirinze nga buli omu awummulamu kinda but that's the time we should have our eyes open tubeere nga twestationinze tubeere nga tuli alert because bana abasiru tebasirise because they are so disciplined nedda they're not quiet because they are so disciplined nedda they are so ruthless they are very brutal buti bamanyi bya magezi buli kimu bamanyi kyamaanyi okitegere buli kimu bamanyi bakikozesa maanyi because if I can reason why do I have to shoot at someone? Let me sit down with them. I reason them out. So they are not this peaceful. We shouldn't be fooled. Bana basiru balina okubanga they are planning something huge coming towards the president ne team ye. Tuongere okwebereramu. Buli wodde waka nga waka waka neighbor akaboggola we kataboggodde olingizayoko bayinza okuba bakatuze nga bagenda kutugaggu. So we should be vigilant, we should be on the lookout, let's be alert during the rallies. Nga president alina waayogera tetutusuula gaadi mbotuleko ku motoka omule. No, that's the most times that you have to be more active than never. Tubeere waggulu ababeera ku katuuti nga bayimire ne president, be on the lookout. Ba foot soldiers, taxi weziri, drone weziri zibatambuza, mubeera bangi. Stop ringing around the stage. No, be in the crowds. Mwegabanye mubeere omwo mu bantu, mwegabanye, be in the crowd. Kitegere bana abasiru they are capable of doing anything stupid. Abasobola mubeere mu distance eyo mu mitititi eyo mubeere eyo bro. Akabubo bwayisizaawo era nga bukulu nnyo ndowooza message eyo ejja kubanga etuuka wayagala etuuke. Ffe tuli okubanga tutambuza information era nga bwe tutyo bwe tukola nga tweyongerayo era nga nkuleetera amawulire agatambula waneno mu ggwanga Uganda. Naye nkujjukizaamu nti olunaku olwaleero omukulu oyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu district ey'e Manafa ne Namisindwa. Eyo nno abadde alina ogendako mu constituency ya Butiru. Waliyo omukulu amanyiddwa nga Masaba, mwena mumanyi, yeegwaniza ekya mubaka we Butiru okubeera member of parliament Butiru constituency. Era munange omulimu akoledde ddala abantu bazze mu bungi okuwuliriza message ey'omukulembeze, message of change egyabatwalidde. Alina okubeera Bubuulo East, eyo nayo waliyo atambudde anatalaga eyo bwatyo, naye nga tumwagaliza ebirungi byerere era nga aze ne wabadde ng'agenda atunuulira embeera abantu bali batya enguudo bintu bingi nnyo nga wolaba nti bamuyisiza mu byalo naye agamba nkimuyambyeko kubanga yetuulula amanye n'ebyalo abantu obulamu buli buti eyo, enguudo ziri ziti eyo mu kyalo eno gye bamugaana okuyita ku main. Bingi nnyo byatambudde nga yetuso
yowe bityo agenda nga spreading a message of change enokubulira abantu kitagenda obakolera singa anaaba aweereddwa obuyinza obwo obw'okubeera omukulembeze w'eggwanga Uganda. We bali kubanga wekumidde ku Legit TV 256 tuweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde nkomawo nabyo tovaawo.